muzigo neba alina bomugere wati lyabukira mu basement wansi amaze okunjira bali bamusigirawo okusoka basoka ne bantu wala musemwali nga asula mu katoyi kalinga kasenge we kati ne malayi nakunyanga bankuba banyambisa bwe malo nnyo obuugi nga bantu wala okunkuba then nzira yokunywa okulya lunch ngera baddamu bankuba abakubuuza kyolo kabambuuza kyakulanya yali akuwadde kinimugamba nti newaba talina kyeyali ampadde nze njagala kutusuutsa nsi yange nk'oyo obutembeeyi kulikayo njagala kukyusa nsi yange nga KCC tekola ki teyina kyengamba nga ndi mu nsi yange. Nabagamba recently Museveni deploying ba generals okutambula nga campaign nga campaign za president yagase kuba prison wardens okutambula eggwanga lyonna kati waliwo genomu ali mu flying kuli mu department yevuga ennyonyi eyavuddeyo n'ayogera ebigambo bino yagambye bw'ati genono yagambye bw'ati naye nga yabadde akola blackmail nga mukolako president kati ngenda kuzannya ebigambo bye then mmale kubire strike machine atuvuna ebigambo musajja byayogedde tulyoka tusimbula video bw'ati bwe yayogedde na dumbali mtumetia kina malo kongo babe kongo balo jambala ko wan ko ma cha ko malo kongo bangyo ka no pora rumu tikina kati o ko mi to tiki ma na pira biche ni adi do e to ko ma yot bien kongo pero amado wai mbati tiki ni no mo dai jesu ko da be ade me mero pacha wati urwa muge Dangeo pa wacho ba. Aye la pe. Uno baingia uno. Anda po ni bia uno. Kani no mo. Kani kilwa ya ka bimkan. Unti baika bimkan. So bimkan ana kwa na bim primary school kan. Akato P7 na bimkan. So ana bi ro bim ya. Ai bi ka waka. Primary school kana kwano kanya kada achieve secondary school so ana koyo winyo luongo ni ya ho ko dikala monia ba chido kan moroni jokene no ni jokene nywa tera ipodi adi ipodi no ni bedo kameko de chale gine ba yima asade na bo wan tambala he's enjoying outside eto bido ni no peko neno yellow with you. John, you're going to Mono, you have to Korea, but you never come with you want to meet a tour. Homosexual, this LGBT. One by middle youth, the Mewani, Bangareg, you know what it is not. Emi Chile. Naturally, me Chile. Eto ko dinen mo kuoni ya nyim. Iboke pamba. Iboto ki pamba kami di mono. Kati kampite wano strike machine kubafe tukola information nga tukwera ko reference. Comrade strike machine ajja tunyonyola musajja nabyo yadayogera. Bwe tumala strike machine then tugende ku kinyusi cha video eyatulese. All right, kante kwano. Then comrade strike machine ajja tunyonyole. Simanyoba kwali. Simulabako ndoza taina. Yes, comrade. Yes, comrade. Good evening, brother. Good evening, how are you? I'm okay. Yeah, as I promised you today in the evening that I'll call you shortly to translate all the propaganda or blackmail. One lieutenant general, which he was trying to blackmail the president and his family. Because now I'll give you 6 minutes to translate the information so that all Ugandans they get to know what he was meaning and what he was doing towards
the system of blackmailing the president. So you have the mic now, you can translate. Yeah, before I go into that translation, I need to let you know that it is not only one general that is doing this. Yeah. This General Okiri, and was captured in Abim, is one of them. There is also another general called General Owili. He's called General Willie. He's from Kitgum. I think he's the ISO guy. He works with the ISO these days. He's in ISO. Then there is one general called Lieutenant General Charles Otembawan. That one is a serial land grabber in northern Uganda. He works with Saleh. Mostly Saleh's guy. He's also doing the same thing that General Willie did to General Kiri did today. Yes. But for them, they operate in different areas. Now, we look at as a gundi. Mr. General Kiri, mwalawe mu video guy abadali kuyogera. Ya printing photos. The first photo was the photo ya Solomon Kampala with his girlfriend. Yes. Abadali kulagala abakunda abana abavubuka owabimu nti Bobi Wine omwana wa Bobi Wine alikunywa amazi enyogoga wawero muli wano muli kusafaringa muli wano you have been here mubade musafaringa for all these years. Government has been here for you. But kakati inamu ize mnyaga kubuza ochukura 2 years ago Bobi Wine abade abakara mojogo bali kufa kusonga merite bade teliwo oshekera anga Bobi Wine yaguze mere nenupu basi nikire trucks of mere mo bijanjalo bawunga mukara moja chichecho. Is that not Bobi Wine? Yes. No, is it not Bobi Wine? Is it Bobi Wine that has kept this youth in Abim who are at home right now because the teachers are on strike? Is it Bobi Wine that has kept them home? No. Who has not made them go to school? It is the NRM regime that Bakari de was somero, Havana de Ramusomero, Amazomas are pretty much striking. NRM de Vayaga Kuba State, and regime Yamusemi, Mamma Tamari, Adimu Muralis, Nemusemi, Northern Uganda, it's Yona Yini, Aline Musas and Balimuarwa. Is it Bobi Wine that kept the children of these people at home? No. Next, the second photo that General Kidi Ayalagi Davana Muambimu Lero, one video kako Panu Nia. I didn't photo Vinyo, but Nyakaku Gosongaza Bifanani, boy Yalagi de Ababimu, Abanabim, Vuka Wabimu. Yalagi Abasadi is the Simani. Even I've never seen those people with the Bobi Wine, by the way. Abasiaga. Those boys who get married in I think there's a guy who was makes noise in why are you gay? You remember that guy of Kagwanja? Yeah, Kagwanja, yeah. On Zima. Why are you gay? He took the photo of Zima with some other guy. But these people were Abasajan or Mosajan, Aliko Maringa, Mabayagara, Bundi, Bobi Wine, Ali agent were homosexuals. Yafuna sent from our sexual homosexuals Wawero Mulaya Mulaya is it Europe is Mulaya? Yeah. Or Mulaya Baliku was said India he should move around and campaign. He's an agent of the homosexual the globally something that. He's in Yadakuza. Ojukra like some few months ago, Trump when he shut down you see. You remember Trump even released a document that they gave $2.9 million US dollars to government. I mean $4.9 million US dollars to government of Uganda. That is the Biden regime for homosexual related issues. Yeah. You remember even Bobi Wine had to suffer. You remember the reason why they sanctioned Bobi Wine from going to UK for some long time. It was because of some of the statements that he made in trying to preserve the culture of the Africans, of Ugandans and all those stuff. So in short. So in short, he was blackmailing president about that his family is in abroad and is agent of homosexual in Uganda. That's what he was trying to spread across the northern part of the country. Very well. Okay, thanks. UPDF is not partisan. NRA police is not partisan. Wala belero. Gamete monero tiga biente de arkin gang menyori danimo o kono potim gem nakaman o kono bowen tikaman o kono gem nakaman monero
ye dano iyo mapa pat malo malo ikuch ibe beri logo geno daga pia working ping wana necha ijero badi iya ruwa iya nibiga chatika mielu lingala makon pegena mongi iwi abam makine wa ini mo ko ki bol ku yera biera ye Museveni mwana pia na ngwe no beri ko mwana pia ngwe ni time ni mwana pia ngwe ndo gemo timo butini ye die mapa ngo mutimi mwana pia ngwe ne mutam ni kada ke mi mwana big mo kene giro manyir bukata kere ma Museveni bukata kere ma pati ngo majui eno timo kare ne ukwale jena wen te wa mo lam malawe tamak bali ko la karaka mutama Museveni alikuja mumunwaya mwamuro now kila timo karaka iguri madaro to ayema konye pere because guri tiu golo so ka kere mo munyida ngwe marka tamo do no accident kitoro ngurutia ngwe mate ngwe bare kempinga la kira benu chan mo ke utoma duanda enni kenlo ni mo bowa no kero gerene. So you really need to wake up. This propaganda that these UPDF officers, all these police officers and these issues are coming out with, we're going to neutralize it. In fact, what we are going to do, we are planning even to print the post and the suppliers of the Karamojons when they were suffering. Nenga mufunze waliwe tukomye ututandikide amabufunze basindise ba generals kumutendera gonna okugenda bakola blackmail propaganda malice kumukulembeze wegwanga era mulimo go bagukola bulungi nnyo bali mu kutambula across the country bakola malice propaganda blackmail kumukulembeze across the country kati ngovudde ku ba generals kuliko ba prison wardens zibonna across the country baba deployees ogenda ku ground nga bagenda bakola malice propaganda blackmail across the country nga bali against NUP ebintu bino bimenya amateeka gebyokulonda chairman wakachuko byokulonda omukulu Samuel Bakama wagamba nti police tekizwa kubera mu byabufuzi no gamba nti UPDF tekizwa kubera mu byabufuzi ngera kubuuza bani abali mu kukola propaganda ngaliko ne evidence nga benyigidde mbyobufuzi nga bavuma batyobola candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tovuddeyo wadde bagambako naye ng'okyagenda maaso ganti ogenda conducting free and fair elections ekyo kikyamukulu Samuel Bakama weetereze ng'obudde bukyali ffe tukutegeezezza nti abantu bangi nnyo bali mu kukola ebintu bikyamu naye nga gw'osirise so njagadde otegeeza eggwanga tutegeeza bannayuganda bonna nti ekintu ekyo kigenda mu maaso bali mu kikozesa kati awo tuvuddewo kati njala tutegeeza eggwanga lyonna nti officially National Resistance Movement n'Ennyando Esofeeri n'abakungu mu gavumenti basazeewo nti kati babbuloga babadde babakolera blackmail propaganda ku radio ne ku TV ne ku social media balemeddwa ng'ekintu kye basigaza kiri kimu kati badeployinze ba RDC ba TV presenter ba radio presenter ba minister ba MP babasindise ku social media nkyabasindisiza ku social media kati kola pure propaganda blackmail against Robert Kyagulanyi Ssentamu ngai mulabe jeno bwayogedde bigambo ebyo bajjana abalaba bikola ba prison wardens babikola ne bannabyabufuzi babikola ba ena bagenda basiga omugambo kati botudda ku kiri kya strike machine kyabanyonyodde kati njagala mulabe speaker wa parliament Anita Amongi yeke nyini ngayogere bigambo bino ulira Somebody is coming here. The umbrella man is coming and saying he wants a protest vote. Do you get married to your fellow man? Who do you marry? Now, the person who says he should marry a woman, a man should marry a woman is Museveni.
bako bati omusaada alina okufumbirwa mu kyalo because Museveni signed a law era muwekiti wa president yasayininga enteeka eryo that a man must get married to a woman. nti omwami alina kufumbirwa mu kyala But these people of Harumela are saying no, a man must get married to a man. abantu banawambulela baliko bambe omusaada alina kufumbirwa musaada We cannot allow that. ekyo tusobola kukikkiriza We cannot allow a woman to get married to a woman. tetwenda kuyikiriza mukazi kufumbirwa We should mukazi support Museveni because he promotes the values and the traditions of Uganda. tulina okuwagira ekitiibwa pulezidenti kubanga alagira enkola ey'amateeka ey'obufumbo okugoba nti They omusaada say they want a protest vote. aba baliko bantu benda kalukakwe. Alright. Kati your speaker parliament Anita Amongi yegasse ku kibinja ekikola propaganda against a president. Iwe yagenze busobo okukola mineral yagambye nti Nyando Yosoferi mukamawe yatambuza enjiri y'abasajja okuwasa abakazi. Mbona ye president wa financial platform batambuza enjiri ey'omusajja okuwasa musajja munne, pure propaganda ne blackmail. Kabanda omukozi we luli yali busoga yagamba nti Kyagulanyi yagamba bwawangula akalu agenda temako Museveni omutwe. Kati batambuza malise propaganda yaliwo wokka. Naye kirungi tebafunye resistance okuva mu bantu. Ompulya bulungi. Kati Madam Anita Amongi, Deputy Madam Anita Amongi, the Speaker of the Parliament of Uganda. You're a grown-up woman and you are a very respected woman in the country called Uganda, where I come from. But propaganda will not work out. You know it very clearly that the bill was passed and was signed by Museveni. But Museveni's family and the NRM agents, they are the one who went to court to challenge that bill or that law. And the law was cancelled. Let me read for you this message. Here are the petitioners of 2023 challenge to the Anti-Homosexuality Act 2023 of Uganda Consolidated Constitution petition number 14-15-16-85 of 2023 as listed in the court's document. Muchala Anita Amongi, ebigambo byogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu musirituufu bikyamu. Mwatandise blackmail propaganda. Bano nno be bantu abagenda okuwakanya etteeka lye mwayisa ery'ebisiyaga ate nga bantu ba First Family abamu ba member parliament abamu bakoze mu NRM era bagenda mu constitutional court okuchallenge etteeka lino nga bwe bali wano. Kuliko Fox Odoi oyo member parliament Fox Odoi, kuliko Frank Mugisha, kuliko Pepe Onzima, kuliko Jacqueline Kemegisha, kuliko Andrew Mwenda brother-in-law wa Museveni, kuliko Linda Mutesi, kuliko Chintu Nyago, kuliko Jane Nasingwa, kuliko Professor Sylvia Tamale, kuliko Dr. Businje Katumba, kuliko kuliko Solomon na Kawesa Kimbogwe, kuliko Katasha Jacqueline n'abagesera, kuliko ne Richard Smith Lusimbo. Kati Muchala Anita Amongi kumanya gemmenye kuliko omuntu wa national platform era njala kubuuza ku bantu boyogera konti Kyagulanyi apromoting ebisiyaga nga bo byogera bwa Anita Amongi kiki ebyofuzi babibalemye mutubuulire wabula propaganda go mutandise oyitajja kukola. Kati nkutegeezeza abakola petition okugenda okusaza mu etteeka eryo tekuli wa national platform bonna ba NRM gwe nga alumirira era ng'oli yaddeko ng'omubiri omweru wavayo ku parliament y'otwala n'ogamba nti abagenzi okuchallenge etteeka eryo mbawakanyiza era nga nze speaker ngambye bwe nti lwaki okiteeka ku Kyagulanyi obudde buno. Kati ye message musindika mu bantu nenjala kugamba ojja kufuna obuzibu. Wawonya accident ne ojja kufuna obuzibu. Era wano wayanjulidde enkwezengero y'akatuntu. Ekisajja kindiddemu olukwe yagamba muganda wange naye muganda wange olyamu adi olukwe olaba alidde olukwe nakwe erume tugenze wo bandese maama yaye beboogera fe abatayogera tunakola kiwoowe. Katoyo y'akatuntu beba agenti be balina ye nga ye
kati awutuvuddewo munasonywa video eri bagijjeeko naye yinza okuba nga gyereyinza okudda kati katugende wano musinga okwagala wano mu video gyendikodinze misana negiteeka njala bategeeza saagala mugwe mukawonyemu wa diversion ne stance Nyandi Yosoferi mugonvu so si mulwadde nti ali mu critical condition nga mulimu gafubutukidde Kenya lwaki bwe yavudde mamboko kuba campaign jukira wa kukanika bwe yavudde yagenze straight mu refugee camp Entebbe okuwumbula mwe mukanika kati Raila Odinga bwe yafudde Kenya batandise okutambuza envuvumo nti Museveni yabadde y'omu ku babadde mu kutta Raila Odinga kati envuvumo ezo bwe zabaddewo abantu batandika okwechanga mu abalabye n'amasasi ne gavuga ne battana abantu kati Museveni nga tasobola genda kuziika kuba basobola mukubira basobola muwambira ekintu ekimwononekako ng'agenze kyabadde alina okukola kwe kozesa luto akozeseba propaganda lisibe ku social media ne ku mainstream media ze Kenya okutandika ekibozibozi nti Museveni mulwadde ali mu critical condition kyovula nti ekibozibozi kyatandikidde Kenya ne kibuna Uganda twaganye kibayinga nga bazubudde kati ekyo ekibozibozi ekyatambudde nti Nyandi Yosoferi mulwadde nnyo ekyo kiba kimuwa mandate ey'obutagenda kuzika kubanga public ejja kumanya nti ate omulwadde yabadde asobola ate okugenda okuziika Kenya oba ofunye bulungi nnyo so kyenjagadde okukola clarification Nyandi tali mu critical condition no yagambye munne Ruto batandikire story Nairobi ngeraga nti mulwadde nnyo netandika kati okulaga nti mulwadde nnyo kiba kitegeeza bw'atagenda kuziika Kenya teri agenda muvuna teyageze kuziika Kenya bajaga nti yabadde mulwadde kati ekintu ekyo bwe kigenze ne kigenda viral ate ne kibakosa kyovula nti muhooza avuddeyo ate okunyiga nti ajja kuba na Kenya okwogera ebyo bitakwatagana nenge ekituufu kiri nti be batandise ekiboozi ekyo okubira Museveni pass alemegenda kuziika Ruto kubanga wagenda kuziika Ruto gisobola omuwumbira naye era Smile bagenda muziika oba muziika lero bancha asobola okwekyusa n'agamba nti agenze nga mumanyi okujja oluvuuvu omolo nkiddamu Smile baziika Ruto bancha ayinza oga nti enkyakedde ku macha agenze okujja oluvuuvu omolo nenge ekituufu kyadderi yadde diversion creating diversion okuteeka abantu mu kifaananyi nti mulwadde alemegenda kuziika Ruto ninga nenkyasobola oga nti agenze kuziika okitegedde bulungi nnyo so ekyo nazo njegadde nkiryalinge mukitegere bulungi nnyo ate bwe mmala kitegeere ekyo katuddeko wano mu kitabo katono nnyo tuuka tugende ku kyatuleese alright oluvannyuma lw'ekibaluwa ekyawandiikiddwa omutesitesi w'emirimu mu disitulikiti ya Jumani ekiraga nti abasomesa bonna ne ba headmasters bategezebwa obutaleeta baana obutagula amasomero ku Mande basomba abaana abo basobole okugenda ku kampeni za Museveni kino kiba kikonfirming information gitubadde tufulumya nti kampeni za Museveni zonna zibaddeko baana b'amasomero era simanyi oyo anaasigaza omulimu yakikoze kubanga kyalaze bulazi nti kampeni zijjudde baana b'amasomero ekyo nga kiwedde kati njala tegeeza eggwanga kye mbadde temumanyi Nyandi Yosoferi obutaswala mukimanyi nti mu Northern Uganda yokka ne mu West Nile waliyo refugee camps nga zino z'accommodatinga abantu okuva e Congo n'abava e South Sudan kati laare zonna ezibadde zikubwa ennaku zino ng'oggyeko abaana b'amasomero zibadde zijjuzibwamu ba refugee okuva e Congo n'ab'e South Sudan be bajja mu camps ezo nga basasudde wakati w'emitwalo 3 kwena nga badde t-shirt ne motoka ezibasomba okubaleta mu laariz ezo n'okubazaayo refugee camp zino waliwo erimu emitwalo tulina emitwalo 18 waliwo emitwalo 17 kati be bakwata abantu bano nga bagenda batambuza bimotoka okugenda ku laari za Museveni yensonga lwaki mula nti alina namba kati okuwa obujulizi mwalabyeko nga ba artist ba NRM bali mu kuyimba naye nga audience gye bayimbira tebasanyukidde kubanga si bannansi bano abayimbi ba NRM bayimba bali tebabimanyi tebabitegeera yensonga lwaki badde bafuna kyebayita hype oba vibe ku stage za NRM kuba be bayimbira ba South Sudan
bayimbira bakongo kulaliza Museveni nenga nibibayimba tebabimanyi kyobula tubeda batune bwe bati olw'ensonga tebaagala abantu bategeere nti laliza Museveni zibeera kati baana ba masomero kubeerako na refugee okuva mu kampu zonna eziri mu Northern Uganda bano abamu bakongo abamu ba South Sudan ba refugee kati batwala mu kampu zaaki mu kampeni za Museveni kati ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo njera mukitegete muddamu okuyomba Museveni ebbaluwa eraga nti amasomero gadde gatambuza abaana mugitegedde ekyalo refugee walole comrade mulala yakyogeddeko ze njagadde babulira namba n'aba refugee abagenda mu laliza Museveni ng'abajja mu refugee camps okuleba South Sudan okuli n'abakongo be baliwo mu kampu za Museveni ezo by'okulonda yensonga lwaki nti n'abayimbi abayimba ba NRM ne bayimba bayifuira ndiga mulere endiga tezimanyi music wazo tezimanyi music babayimbi abo olw'ensonga tebabitegeera yensonga lwaki bano beefukula bazina amazina g'ekisanyi n'akola ate nga bali bagaffe tetumanyi bemuyimba ensonga bwete bweri bwe mmala ogitegeera eyo katugende ku ndala wetwogerera essaawa zino Museveni alagidde ba prison wardens okwetola eggwanga nabo okuba nti bagenda batandika omu kampeni gako ground kitegeeza akalulu kakoze eki akalulu kakaye takyasobola kubanga sustaininga ye ng'omuntu alina kozesa kati magye n'aba prison wardens okumu campaigningira ekyo mukitegedde bulungi nnyo nti yes kati security gye mbadde mu kusooka nga ntandika video eri gye bajjeeyo kanji bwongere wano Munnayuganda yenna njagala okutegeeza okuwamba kwonna okwa gavumenti okugenda okubeera mu kalulu kano bekuna bakutuuseewo temukkiriza abasajja abo ne bawamba kubanga ekigendera kyabwe kyakuwamba gavumenti nga bakoze Madagascar kuddita yonna ejja mu Uganda abantu bano basatu be bali mabega waayo bwana abasiru abo yawambire ne maama we Janet ajja kuba Christopher Damulira ne ghetto structures n'abantu abali mu system bwana abasooyo agenda kubeera kale ekizikayihula ezo kampu 3 ziri ready okuwamba obuyinza nenga zibuwamba zirinda sparka yaffe gye baagala okubeesingako okuwamba obuyinza olw'ensonga nti bakimanyi Museveni takyaliwo era Museveni si yafuga eggwanga bw'oyira muganda ng'akola mu state eyo ajja kukubula ekituufu kiri nti Museveni si yafuga eggwanga wabula kabinja kabamafiya kekafuga eggwanga ekyo nakyo mukitegedde kyenjagala mutegeere oba noonya sparka okuva mu ffe awo tumuddewo kati mulinde katono alright kati mwena bannayuganda kitubadde tubagamba mbadde mukitegeera kankibategeeza olwali mukitegeere nti Museveni okuva n'agamba nti bagenda kukozesa biometric scan okulonda n'amala n'agamba nti bwene beeganye okulonda bajja kusazaamu kikuze ku kiri ekya kuddita ompulidde bulungi nnyo kati ekya biometric scan baakikola nga bamaze okukuŋŋaanya data abamala kubanga bo kye baagala Museveni amanyi nti alina miliyoni 2 ez'obululu okuva mu basirikale be ba government officials n'abantu be kati ayagala miliyoni 6 miliyoni 6 ino zikuŋŋaanya ng'azijja mu ndagamuntu across the country ne abroad kati kyovula nti babadde batambula ensi yonna nga bafuna ezo biometrics kati bulijjo tubagamba nti baligestalinga abaana bato ab'omwezi aw'emyaka nga muloza tusaaga nkimanyi
kimenya mateeka okuteeka omwana omuto ku platform nga tofunye okusa kuva mu muzadde kimenya mateeka naye njala kusooka kuzanya buzanyi njala kusooka kukanso kendaga ekifaananyi kino oyinza oga nti ebifaananyi byalaze siri e Uganda oyinza oga ebifaananyi byalaze siri e Uganda oyo mwana mulaba nga muligestalinga endagamuntu e Masaka bamuligestalinga endagamuntu e Masaka kati kino kyekigambo lwakuba nti tosobola kizoominga nnyo naye ng'okiraba ekigambo kisoma Masaka ono gye badde bamuligestalingira kisoma Masaka kati wanga osobola okukwata omwana at this age omuligestalinga okozesa eddata we omulonde sikitegeeza ensi weeraga wazibu nnyo bw'oba osobola okukwata omwana at this age omuligestaling abeere n'endagamuntu omulondese Nana abaya kiba kyakakwata ngaki ate kataddeyo paani nawe Nana terera nawe bakube ekifaananyi ataddeyo paani kati agala kati abasajja bali siriyasire baagala ki baagala ndagamuntu zammwe bulijjo tubaga ebigambo bino nga muwoza abasajja balimba mwekitegedde bawandiika okuva ku omwana naye akava mu lubuto bamuggyako yeyo Uganda zaabu abasajja baliko paniki baagala kukola buli kimu ekyetaagisa okukola ku mwana oyo teyeemanyi bazadde bamumanyi omututte bamujjeke Uganda zaabu Uganda ki Uganda zaabu nga sigwa omusima awo tuvuddewo ndoza mutegedde kati ayagala kuŋŋaanya miliyoni 6 mu diaspora bafuna miliyoni 3 miliyoni 3 bazikuŋŋaanya mu data gwe bakolekitinze ku baana abato ku buli kimu kyonna yoredi abamaze okukola kyayagala kubanga ayagala miliyoni 8 ez'obululu mbagambi redi yagamba inako 2 kati bwafuna 3 ewaka ng'ayita mu process y'okuregisteringa abaana abatakkirizibwa ne be yakuŋŋaanyiza mu diaspora nga bajjako fingerprint yoredi aba ayina miliyoni 8 z'abala kati kyali mu kukola omwami oyo kati wuliriza nnyo minisita w'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga Chris Baryomunsi yategeezezza nti teri mukutu gw'amawulire gugenda kukkirizibwa kufulumya bivudde mu kalulu ka 2026 okutuusa nga akakiiko k'ebyokulonda kamaze okufulumya ebyenkomeredde mbu teri mukutu gw'amawulire mu Uganda gugenda kukkirizibwa kufulumya bivudde mu kulonda okutuusa nga akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ebyenkomeredde kati kiba kitegeeza bano abantu tebaagala muntu n'omu ayogere ku bubbi bwabwe naye mbasuubiza kyonna ekigenda okubeera ku ttale ssente ekyambogo n'endala egenda okubeera ku CID ekibuli nga Katonda ampadde obulamu tugenda balabisa oyo Chris Baryomunsi ng'ayogera ebigambo ebyo awo nawe tuvudde tetwagala kulwawo katudde ku Post Bank gwe Uganda yenna awangalira mu Buganda oba oli mu Nyoro oba oli mu Tolo oba oli mu Kigo oba oli mu Kingo wangalira mu Uganda ngenda kutegeeza bw'oba toli mu bwangu ebintu bya Post Bank byesonyiwe ebyokugulawo akawunti oba okwewola ssente kati bagiyita Pearl Bank yeeno manyi nagibagamba ne beewunza yeyo giraba eyo gye bayita emmotoka bw'ogiraba eriko Post Bank ogiraba eriko Post Bank naye wano ekipande ekipya kye bayita Pearl Bank kati Pearl Bank eno yekola mu bintu by'okuwola
sente ngezuula abantu mu Buganda okutwala amataka gaabwe. Nalabyeko mwannyinaffe akola ku Capital FM ng'atadde nnyina mu ka video ng'amukubisa advert ya Pearl Bank. Njala kuzanya katambi kano neŋŋamba omukyalo ono oyinza okuba tolina poloti battaka mu Buganda ng'olina wammwe era nga bakuwadde omulimu okupromotinga Pearl Bank oba Post Bank nekuwa mwe bate babbattaka mu Buganda bali mu kubbattaka. Pearl Bank oba kyetuta Post Bank erina mission nga ya state okutwala amataka ga Buganda gonna. Sandisuubidde mukazi nga ggwe amanyikiddwa okujja okuteeka nnyoko mu kamera omukubisa akalango ka Pearl Bank oba Post Bank batwale ettaka lya Buganda yono bamuyita era Kembabazi akola ku Capital FM. Omulaba ngenda kuzanya katambi kano ngenda kugamba mukyala gwe Kembabazi kana ka video kajja kutukako ntengeri yoli lake ngatokola Capital FM oli public figure wandi badde omanyi bulungi nnyo ebigendo bya kubane bao siye kanyomozi. I think bao ndoza ikanyomozi if I'm not mistaken. Yes, ayagala enkyuka kyoko banda kuzina asiri sisimi kya mutuuka ko ekizoke ayina ebizibu bye ebyokumaliriza naye o promotinga banka eri mu kubba amataka ga Buganda gulo okuba ntobera mu Buganda kanka bazanyire mu kalabe. Hi guys, what's up? Mugambachi. Simanyo yo mulengera. Can you see? Hi mom. Akiki, wave. Hi. So my mom is here. She's been with us for a couple of days. I'm so excited. The most beautiful woman I've ever seen has something serious to tell you. And I need you guys to pay attention because she's my mother. Jango Tibulire, she's coming. Mama, mom, you tell them. Hello, how are you? Munage, I've come here in Nizire, Kubagambira. Post Bank is opening up a new branch in 6 November in Luwero. Inyuena Mwije, Post Bank is a good bank. Kiki, Post Bank is now called what? Pearl Bank. Guys, you have heard on the 6th of November, we are going to be in Luwero. Post Bank, which is now Pearl Bank, is opening up a new branch, and my mom, who has been banking with Post Bank for over 20 years, is going to be there. Actually, come all, Nyuena Mwije, Chingula, come to Post Bank, Banka Yetu, Ati Pearl Bank. Nakaviri Kano, can you read it? My mom just came back from the salon. Okay, no problem. Mama oyanyiridde twebaza nnyo. Ne mukyala Kembabazi gwebagage manyago okola nsobi okuteeka nnyina nnyako okuba obulango bwa banka z'abasajja bali mu kubba ettaka lya Baganda. Simanyi oba okimanyi oba tokimanyi wabula nkugamba bwe ziba nga sente bakusasula Capital FM tezimala ng'otandise kuba bulango bwa Capital Kasimayika Pearl Bank ebba ettaka lya Baganda. Please wesonyiwe social media otherwise tujja kuyisaamu eggaali. Ettaka bali mu kubba lya Baganda via Post Bank babasireza Baganda via Post Bank gw'ojja okuba obula nkozesa nnyoko gwo n'omanya nze nkugambye omwagala nnyo ssente naye ekijja mujja kitegeera awo tuvuddewo. Kati bwe nakoze video ku Lwokutaano ku Lwokutaano yagadde obawa information ekwatagana ku bibiina ebyadde byegasse nti bigenda kuwagira Museveni. Bwe mmala okuzanya video eyo nga reference then mbatwale ku bijambiya yoka tusimbula video kati be bano wano. Olwokusatu lwa Ssabbiiti eno bannabyabufuzi n'abakulembeze okuva mu bibiina ebyenjawulo basinkana Ssaabaminisita Robin Nabbanja okwogera ku nsonga ez'enjawulo ezitwala eggwanga mu maaso. Mu bibiina ebyetabye mu nsisinkano eno mwabaddemu NEED, Revolutionary People's Party, Liberal Democratic Transparency n'ebirala bingi. Okusinziira ku bye bakkaanyaako, ebibiina bino byassa kimu nga nkuyege okukolera wamu mu kalulu akajja aka 2026
bawagire Yoweri Kaguta Museveni kuba president w'eggwanga. Our mission was to add support to General Yoweri Kaguta Museveni to win by the target of 65% and above in the 2026 general elections. Then the vision was to promote unity, coherence among allied political parties, and ability to prepare themselves for the 2031 general elections while taking advantage of the continued leadership of the regime as well as enjoying the peace ushered in by the prevailing regime. Saba Minister Nabbanja mu nsisinkano eno yeebaza ebibiina ebyenjawulo ebyasazeewo okuwagira President Museveni mu kalulu ka 2026 nti kyakutwala eggwanga mu maaso. Patriotism is a love for the country. So I want to request you to join me in thanking our brothers and sisters from other political parties who have decided to make this bold decision. Kyokka oluvannyuma lw'ensisinkano eno bannakibiina kinniidi bawanze muliro nga bawakanya ekyokukkaanya okukolera awamu n'ebibiina ebirala okuwagira Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu ka 2026. Ebitambula bigamba nti Oweekitiibwa Kiwanda Ssuubi yakulembeddemu ttiimu naye njagala kutegeeza nti ye chairman wa NCF era ttiimu yagikulembedde ku nsonga za NCF era ne bazoogerako. Kati bwe kibanga bo basazeewo okweyambisa ekyo okulaga nti ate bakyusiza olutambi ebibiina bisazeewo okuwagira Mwami Museveni ffe twagala kugamba nga need tetukiriimu. Matovu agamba ekibiina tekinnafuna wakuwagira mu kalulu kano kyokka nti bakyetegereza bannaabwe ku ludda oluvuganya okulaba kaani gwe banadde emabega mu kalulu k'omwaka ogujja. Alright. Kati wano woyina okulabira bannayuganda basinga obungi nti bali ku levo ya mmere na mazzi nawakwebaka tebafa ku levo ya kifaananyi kinene. Lwaki? Mu budde buno bw'otunulira Nnyandwe nti ye taliiwo mu Musaako taliiwo, tewaliwo omuntu asobola kugamba nti eggwanga ligenda kugenda mu kaseera akakatabanguko nti obuyinza bukyuke eggwanga lireme kudda mu ntalo, wabula bona bafokasize ku kintu kimu ate kuwagira omuntu olwomusti ataliiwo kubanga bakimanyi bali abasajja bakolera balina mission yaabwe. Kyovula nti batta n'abantu nga tewali kikola kyogerwa. Ku Lwokutaano bwe nakoze video ne mbagamba ebijambi ebiri mu Nsangi, Eishaka, Mukono oba temula abantu. Akatambi kano kaddakiika mukaaga era kazanyeko eddakiika nga 4 mukakase nti eggwanga tufugibwa batujju era bakyatutta nga tusobola kwerwanako. Kino kikesezza olwaleero ku ssaawa nga 3 abatemu baateeza omuvubuka Lumo Hamza omutuuze w'Ensangi Katereke ne bamutemaatema ng'ono yabadde ava ku mulimu ng'addeeka. Embeera ewaliriza ssentebe w'ekyalo Haji Kalema Hamidu n'abatuuze okwekolamu omulimu ne batandika okusaawa ensiko eri ku bbali w'ekkubo kw'ossa n'ebikomera ebisakaatidde ng'eno gye bagwiridde ku waleti n'engato ebigambibwa okuba ebya Lumu eyatemeddwa wabula byonna nga bibadde bibunya omusaayi. Abatuuze boogedde ku mbeera eyabaddewo mu kiro n'engeri gye baddusizza munnaabwe mu ddwaliro nga bano bategeezezza nti kati guweza omwezi mulamba ng'ab'ebijambiya babatigomya. Aliko omusaayi ng'agamba bannaye bantemye. Ng'agamba bannaye bantemye. Tetumubuuza wankiwali. Kati nga buli omu amutya nga yenna ajjudde omusaayi. N'agamba mu nnyamba yenna ng'azimbye nga omusaayi gumugwamu. Abasajja batemye essaawa 2. Zakawungezo omusajja yagenga yalaagawo n'akusanga essaawa 2. Agamba mukutaase tutwale ku ddwaliro. Ekumuyamba yetuutusa ku ddwaliro ne poliisi we yajjidde. Bo abataka b'ekitundu bagamba nti embeera eno ebadde tebangawo mu kitundu kyabwe nga babiise byabufuzi okubanga buli kampeyini lwe zitandika nga n'ebikajambiya bitandikirawo ng'ate abalala bagamba ebyali e Masaka byandibanga bisenze n'ewaabwe ekiresewo okweraliikirira mu kitundu. Naye kitema bantu ki ng'ate ne muntu tetwakirabako kitweyongedde obweraliikiro olw'okugamba nti kakati nti oba tuwangaddeko okutuuka emyaka gino kakati ate abaana
abaana bafuba n'abatana abazzukulu. Bano bagamba nti n'enzikiza ereetebwa okuvaavaako kw'amasannyalaze ewa abatemu ekyanya okutemula bannaabwe. Ssentebe Kalema ayogedde ku mbeera eno ne yeebaza DPC w'Ensanje olw'okukolera wamu nabo, wabula n'asaba abatuuze okuba abeegendereza mu ntambula zaabwe era bakomye okutambula ng'omuntu ssekinnoomu. Ate n'abantu basobole okutambulirako mu bibinja naye ng'otambula n'oyo. Obudde tulina butono mubitegedde ebyo byonna bwe tutuuka mu biseera by'okulonda bateekawo obutabanguko okutema abantu kubanga bo kye bamanyiira. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiriwa. Ekikulu bwe butamanya Abannayuganda bwe balimu nti abantu tebaabuulirirwa kutegeera ddembe lyabwe na kutegeera nti eggwanga lyabwe. So kati ffe abalwanira demokrasiya tulina ekizibu kimu. Ennamba esinga obungi Abannayuganda beesuleebwa nagamba ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga. 1 bamanye ensiisi yabwe bapangisa. 2 buli ekigwa balowooza nti Museveni abazanyisa ebyobufuzi nti bo tekibakwatako era balinda bo bajja babayambe mpo ky'okwerwanako. Ng'ate ekintu nabagenda nti kiteeketeeke crime intelligence mweri yadda muli ate nga yabekulembedde nabawadde n'enamba y'omukyala sipayo w'amawulire ne babulira nti Kayihura mwali ne mbagamba Salimu wadda buli kimu bali naye abantu baganya okutegeera ensonga zino buli omu ali mu kwemagaza, which is okay. Kati olw'okuba nti obudde nazze kikeerezi njira kuyisa obubaka buno bugendi ali abakulembeze ba National Platform ne bakomredi baffe mwenna. 1 njagala buli alina essimu ye ey'omu ngalo tutandike okuvumirirwa oba okukuba ekintu kya biometric scan voting system. Nsaba buli comrade yenna tutandike okukuba ekintu kya biometric voting scanning system obanga kya bubbi kya bufere. Tuve mu diversions, tuve mu ani akyuse ani agenze. Focus yaffe tumenti akalo bagenda kabba. Tugenda kabanja batya era tugenda kalwalirira tutya kyekikulu. Ekyo kinjagala tufokasinge ku kati. Nsaba comrade mwena bakola mulimu gwegumu tufokasinge ku tya bwe tugenda counter attacking obubbi bwa Museveni nga tukuba ekintu kya biometric voting scan system Museveni gyaleese ng'ate yekkande takkirizibwa kwogera ku bintu bya kulonda. N'olwokuba nti mu Uganda temuli mateeka candidate atuuka n'okubanga wa system gyagala bamulonderemu ate nga takkiriza bantu balala kugenda bitundu birala. Kati olunaku lw'enkya president agenda mu buki mwagenda mu Maserengeta mugenda kulaba akavuyo akagenda okubeera eyo ate nga ne mission y'okumujjawo tennavaawo eyo weeri nkiddamu ne plan y'okujja president yo weeri era tennavaawo kuba kati baga either bayinza omujjira mu mambuka oba eno jakkirira wansi. So mubeere very careful nnyo security team ya president n'abala era kyobulaba mbadde munyiivu nnyo mu ntandikwa bwe ndabye omuvubuka nga ajja azannyira mu bintu bino n'atamanya nti omusajja ali mu risiki kege ayagala kuba information. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiwa ngenda tegeeza bannabyabufuzi mwenna okuli bakansala bachairman Yosefiri chairman Yosefiri bakansala Yosefiri ba MP. 1 ngenda basaba buli omu mwesonyiwa campaign trails za president mugende mu constituencies zammwe mukube mini campaigns ku ground. President agenda okujja mu constituencies zammwe oba mu area zammwe already nga mumaze okunyikiza ekigambo kya protest vote nga mukoze structures ezigenda okulwanira kalulu ka president. MP tekina kyekikuwongerako gwe okutambula ne president across the country mu rallies nga gwewo wasigadde waka tosobodde kubayo rallies. Njera kubaza mukyala Namboozi n'abalala batandise okuba mini rallies nti mukole ekintu ekyo olw'ensonga nti ekintu ekyo kigenda tuyamba okuba nti president wajjira mu bitundu ebyo ng'abantu balwadde bamaze okunyikira information. Mbasomese protest vote, mbasomese manifesto ya president, mube nga mutaddewo ne tiimu ezigenda okuuma akalulu. Okutambula ne president campaign trail ya president nga gyalaga mu constituency oba mu areas eriyo bakandidate. Abakandidate balina okubeera campaign trail ya president. So si mudde mu muki mudde wa mu constituency mukube miniraries parish ku parish gombola ku gombola district ku district mwanguiza president na yabanguize musomese protest vote. Mumpulira bulungi nnyo ebintu president byagere muno basomesa manifesto protest vote mugenda kufuna bateba agent kuba twetaga ba polling agent across the polling station mu Uganda yonna mukitegedde bulungi nnyo. So njala bagamba mutegeeza abantu ba MP ba kansala bakola kyabale okutambulira ku campaign trail ya president okwetoola eggwanga no ba foot soldier bamala
ne bakomre ne batafuna kadi kwebali ne security team ya president kweri kuliko n'abantu abatagenda kwesimbawo abamala okutambulira ku president negwe MP nga toli wa mu constituency tukusabodde mu constituency yo okule ground waka munonye ba polling agency musomese protest vote musomese manifesto ya president agenda okujja bitundu ebyonna ngana zaako bonaza kati ng'abantu bombosoga mwenna Museveni yazzeemu n'asindikanita amongi ne banne bali mukola many campaigns okugezaako kusanya information president yaleseyo ne bakyafunye resistance kikyaganye kati kino kitegeeza nti feke nyini tulina okukola ekintu ekyo naddala bakansalaza abalondebwa bakyamane bero C3 bakansala bero C5 bakyamane bero C5 ne ba MP mwennyini mugende mu constituencies zammwe president muleme mugoberera mugende mu constituencies zammwe mutambuze enjiri eya protestive vote musomese constitution ya president munoonye ba polling agents okujjako nga mugamba nti mmwe omulimu gwammwe babateeka obuteesi mujjukire n'abagambiro bagamba nti ba candidate banje bagenda okuvaamu mu masoso g'ebyalo eyo naddala mu west oba mu north nga bagenda kumabaga tebalina ssente ekyo ekintu Museveni akikozesa nnyo asindika abantu bangi ne bajja bagattamu ne bamala okukola kye bakola ne bagamba nti bavuddemu kati kino kifuuka discussion point n'okulaga eggwanga nti muli week temusobola kubeerawo n'abakandidate nga bava mu bitundu birala by'eggwanga kati ye bw'ati bw'akikozesa era nyongera okujjukiza nti jango politics wa Museveni bwazanya emyaka 4 singa yaddira ebintu byebyo ne bibeera development nga bizanyibwa mu kulaakulanya eggwanga singa Uganda temanyi Dubai Museveni engeri gyazanyawo politics we singa yamuconvertinga into a developmental theory singa Uganda eri wala nnyo ebintu bina byazanya okuva mu 1996 oba kuva mu 1962 okutuuka olwaleero singa abadde abizanya nga bizimba ggwanga nga tebyawulamu nakutta nakusanyawo bantu nga bibyankulaakulana eggwanga lyandibadde lyakulada nga tetemanyi na America naye olwokuba nti si munnansi ate nga tayagaliza bannansi kati yensonga lwaki amanyikiddwa nnyo mu sisitimu ya blackmail propaganda divide and rule buli kimu ng'agezaako kifula nti yekyo mukyo kati nsaasira nnyo abantu abaga nti muwagira Museveni ng'akola ekintu ekizza eggwanga emabega okubawulamu mwena buli omu ng'abe ng'alwana munne tayagala kintu kiteredde ekyo njagadde obbagamba mukitegere bulungi nnyo mu ddakiika zino 10 ezisembayo kampisa obubaka buno program eri muli Mulange Mengo gentero koresande saagivaako no njirinawo eri mutwe naye ensonga eri bweti nti omulabe wo omuwa obudde omulabe bwo omulombe ennyo soka n'omuwamu obudde n'alowooza kikyagenda okuzzaako bwe nodda ebbali kati bwodda ebbali n'otunula baabakola ensobi nnyingi nnyo okusinga lw'onojja lwebateekako peesi n'otamanya nti kyebagenda kupulaninga kati essaawa zino ebintu bye nayogeranga byonna mu program Mulange Mengo byejjeeyo bitandise okusafeesi nga bibeerawo kati waliwo ekisafeesinza again kyenjala otegeeza public wetwogerera essaawa zino abantu bano bengenda okumenya okuli Salonga Mulenge Jasanya Kalu Charles Peter Mayiga kuli David Wasajja Apuuli Sara Kagere Agnes Nabaloga Sako n'omulangira David Ndawula abantu abo nga bawulidde balina enteekateeka namutayiika eddamu buto okumenya okuteeka obuzibu Ssaabasajja Kabaka n'okukyankalanya oli olulangira bagenda kikola batya omukyala Sara Kagere David Wasajja Saako ne Agnes Nabaloga ebbanga lunazze mbagamba nti abaana abo siba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa baana bansowole naye okuba nti Museveni emisawo gy'abadde azanya temugitegeera nti ye n'abantu basimba mu bintu by'enjawulo mulwawo bategeera nti bebbo kati wetwogerera essaawa zino omukyala Sara Kagere
Sala Kafutu yasoka nakola enteekateeka y'okusoloza ssente nti bagenda kuzimba kyetuyita bagenda kuzimba ekifaananyi kya Ssekabaka Fred Luwangula Muteesa e London saako n'okugula ekizimbe e Bungereza. Naye ate ssente bwe yamala n'azikolamu ebintu bikubanga alina yateekawo library awo mu Butikkiro n'akolako ne resort ziri Esese n'ebintu bingi nnyo. Kati atazze mbuto okutukiza okusonda ssente mbu addemu afune ssente agenda azimbe ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa mu ggwanga lya Bungereza. Naye bw'omubuuza nti ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa ekyali ku Grand Imperial kye bajjawo bakiteeka ludda tasobola kuwulira gye kiri ng'ate nannyini nsi yagitandikawo. Lwaki? Balina kye babala. Nga Museveni akozesa abantu Abaganda bayita Abaganda okusanya Buganda nga bwe yakyogera mu 1994. Agenda mu maaso okukozesa akabinja kano nga bakozesaamu n'omuzaana omu y'omu ku bazaana ba Ssekabaka Muteesa basigaddewo. Bamuwa amagezi awandika akatabo ng'alambika abaana ba Ssekabaka Muteesa basigaddewo. Bonna yateekamu n'ensoole n'aziteekamu. Kati kana akabinja kagenda kulonkinga akatabo kano nga keeyambibwako Salimu Salene Museveni nga balwanyisa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi n'okulaga nti enkweza engezo zonna b'ensoole zonna nazo baana bantu za Muteesa. Kino kye bagezaako okulaga. Bagezaako okulaga nti bo oba Kabaka wali bataliiwo basobola okuba nti batambuza Obuganda n'okukola effujo lye bakola. Kino ekifaananyi kye bagenda okusiiga mulimu ebintu bino wammanga. Ekisooka baagala kulaga nti bo bamanyi nnyo n'okusinga abataka abaaliwo nga Ssekabaka Muteesa waali. Era bajjawo information enkadde yonna ebadde ekyetambula abataka gye badde boogera ku baana bano. Omuliro omutaka Kasujju Lubinga eyagamba nti omwana bwati ne bwati si mwana wa Muteesa kuba takolebangako mikolo naddala David Wasajja bamutadde mu kitabo ekyo. Ebintu bino biri state funded nga Museveni ne Salim Saleh bibikola kiba funding olw'ensonga nti Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, Salonga Mulengejja n'abala batunze ensozi za Buganda zonna bazitunze batya. Mukimanyi bulungi nnyo nti empewo za Buganda bwe ziba teziri mu bibira zibeera ku nsozi oba ku mayinja agaatondebwa bulungi. Kati abakyala bano gurupu eyo yonna etunze buli kimu ekyetaagisa okutunda ekibaddeko amaanyi ga Buganda. Ensozi ezo nga bazaasa amayinja, nga amayinja go bagaasa bagaguza Abachina okugakozesa enguudo okwetoola Uganda yonna. Kati bo mulimu gwabwe ebiseera ebisinga gwakwonoona ttaka lya Buganda ddiguza Banyarwanda kuteeka Ssaabasajja Kabaka omufula nti akyalina mugaso bo nga batekinga over control n'okuleeta ensoole zonna ezaali zimaze okuggibwamu nti si baana ba Muteesa obazza mu katabo ako. Era balina enteekateeka ekalonkinga okulaga nti ke katabo akakola final copy eraga obuvo n'obuddo bw'abaana ba Ssekabaka Muteesa ate nga si kituufu kuba kino bakikola bakibamenya mateeka. Nyongera bajjukiza abaana abo tulogeddeko abasatu saako n'owookuna David Ndawula ne si mwana wa Muteesa. David Wasajja si mwana wa Muteesa. Sarah Kagere si mwana wa Muteesa. Agnes Nabaloga si mwana wa Muteesa. Abantu abana si baana ba Muteesa. Wabula nga bwe twabasaba bano bakole bagende Bungereza kubanga endaga butondi ya Ssekabaka Muteesa gyeri bagende bakole DNA baagaana. Museveni akyabakozesa okukola emirimu gy'okusaanya Buganda. Y'ensonga lwaki mulaba nti buli kimu kyonna Buganda kitambula kiri vice versa. Baateekawo n'omuntu waabwe Emmengo Salonga Mulengejje gy'asigala awo mu political wing akola ebintu bye. Era waliwo okulwanagana wakati wa Salonga Mulengejja ne James Nabbosa Ssebugwawo mu kulwanagana obuyinza ng'ate buli omu aloopa munne wa Nnyandwe okulaba nti buli omu asabotaagi ng'ate ebikwatagana ku nkola ya Nnyandwe mu Buganda. Kati y'ensonga eriwo. Naye njala bagamba mwena bannayuganda abawuliriza ensonga zino. Bwe mutaasituke ku buli nsonga yonna egenda mu ggwanga baatutega enkologo oba baatutega enkologo y'abasajja beeyita Abaganda nga si Baganda. Be bali mu kukola vulugu yenna okukyukanga abakyukanga amabidde okulya enkwe mu Buganda naye ng'abantu bano bakola buli kyonna ekisoboka okuba nti basula Obuganda. Mwalabeko n'ebifaananyi by'omukyala abadde akiikirira Ssaabasajja gwe yawa okumulamulirako essaza lye
eri Mawokota mukyalo oyo nga Nyando Yosoferi yasobodde omugonnomulako ogufo kati nga ye RDC we mu Mpigi omukyala yono baroba bulira amanyage bamuyita Sara Nannono Kawesi nga yabadde abalamulako Ssaabasajja Kabaka essaza ly'e Mawokota bamufudde dda RDC kati RDC w'Empigi omula bulungi nnyo mujjukira betwalana olutalo okubanja Ssaabasajja Kabaka omukyalo ono ng'akolagana ne Mayiga baalwana olutalo okudiffusinga information oyo mukyala baalwana olutalo okudiffusinga information gye nakola nga tumulwana entalo oyo mukyala kati RDC wa Museveni naye nga yabadde akyukirira yabadde afugirako Ssaabasajja Kabaka essaza ly'e Mawokota oyo kati nno bye abantu bali mu Buganda mukitegedde bulungi nnyo so musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka musabire nnyo ne omusinga Lwenzululu n'abafuzi abalaba ennono abatali mu nkwaza za Museveni kubanga simanyi Museveni olunaku lwalifa ensi n'efuna emirembe naye ffe gwaffe tugukoze buli ekinajja kyonna mujja kuba mulina information ekikwatako nga si kipya gye muli buli kimu kijja kubeerawo so enkya Kibaale Kagadi bakomere tubasabira okutambula bulungi mwena mutambule bulungi mukaba tukumire mukume president nga bwe tulinda Katonda kya n'abaseze mu Uganda ffe amaanyi agaffe tugenda gateekawo neffe tulinda Katonda kya n'abasezeewo nejjukira nti Katonda ayamba yeeyambi bwe tuteyamba Katonda tasobola kutuyamba naye nga ate mukimanyi nti mulina okwongera okuzuukusa abantu mu Uganda abantu balina information abantu balinga abaloge mugezaako batangira kino bagenda ku kino mugezaako bagamba kino balowooza kino kyekituufu kati ffe tetukyalina budde bwaba tugenda gira n'abatono abanakola ki abanaategeera so nno izezo ensonga bwe zibadde olwaleero Mukama bankumirako mpeera video ngifundikidde mweraba